biliko ebigambo bya mufumdu mulira nga bali kakiikeeyo anti kyenkobye yambuyuzayuza mu malawo anti kyenkobye nti we are fighting emotions ekifo ky'okwikaliza wano democracy igwanga likole ki literere kubanga kati ebibiina by'obufuzi obonera irala nti biritambula nagalale tibitambulira ku mateeka gaabyo bireka constitution kumbali era nze wano wenkobera nti guno mulimo gwaife nga bana mateeka okutangaza ki eigwanga tunaoza ekyo kinakutiisa okufoominga ekibiina wowekooti ebibiina biziransa kyova obona nti nze tyatandika na kibiina oli mu movement era we twatandika people power movement bwe nabona nti engiira ekibiina watandika people power yes twatandika nayo yes sir nimwe ba founder actually woba ononereza I'm the real founder of no I mean people power movement. Wow, interesting. Sebo akalya council ni mkamao. So mwenda kutuleeta ku idongo okuba mukamawa founder enguni ekintu tikali mukamawe ai ni mwenguni mwelebe nabatandike kintu tikali mukamawe for them baikiriza bakina kinumye bayagana kitereire oidi ekino na kweni UP kati mukuru tunaoza ekino na kweni UP saino kye yafuuka buli omwe ina mu mukono okutandika kimuli era mu kufuuka ekimuli ife tukyeyunira ino abaana b'abantu nenda akozesa ekyokubonera ku kyendo ki nti kasitadirengera sunflower tamulisa ati likyeyunira ino kati mpegana NUP wetuuse buli omu yagitandika oyiwoidi abantu bewanka kyaza ku muzindaalo kuno nga buli omu ne yatandika people power aye omwami embozi abe yajogera people power alina mu mukono abe yakoba nze kiri kiwakanya no people power has got two words there is the word people and the word power. Okay. So every creature that falls in the category of people amounts to a founder of people power. Katsoke tu founder chako. Founder people power maliriza kusonge. Katsoke entereze council. People power movement. Yes sebo. Chatandika ng'ekisinde. Era we participated. Yes. Okay. So wenkoba nti ndina mu mukono gwange kiba kibi. No nze ekyo kikiwaka ini yandikiriza gaini yani. So nze tiri mukamawe kubanga yo former mukamawe kali of people bangira ekibiina kyebyobufuzi. Now it is no longer people power movement. Yo ira mwanu movement Uganda. Record ife abagema strategy y'ekisinde twagitegeerera tukagiriku. Okay. Era ni one movement Uganda. Niwe president uti. Nze tiri mukoba nti aveyere but ndikwogera kumulaga kifaanani ekyobunafu bw'ebibiina. Ekyobunafu bw'ebibiina era bwe biri kwolesa kubanga yena ali kwogerera ekibiina kire but era w'okyuka mu kyalimu n'ebirala ebirikolebwa ebikolebwa era n'ebirala ebirikolebwawa eweibwe bifaanagana. Nkukobye nti woyogera ku bibiina they are brothers mu bikolwa bazaalibwa ininawaibwa atya mulala so tasobola akulimba nti ate ife tukola bulungi unless ekisinde nga one movement Uganda ife twemererawo ku principles of democracy. Thank you so much mwami tunawoza akikaliza bulungi ino nti ebibiina byonna bichafu bigubu ye ekiririza mukubanga ayemererawo mu kisinde era akanti concept y'ekisinde agivaako abatali kwenda kubona democracy wekimemete so akanti ebibiina byonna bigubu